Namirimo Florence bwe twatuulanga naye nga tamanyi. Akati bwe namuwuliranga Namirimo Florence nali musinga nnyo ebintu ebyo ne nganti no yagenda ne banyooma era nze neetegekera CBS kyokka nga ntegeka mutwe sirina kirala kyo siwandiika sikola ki kati bwe najja eno nsoma byensomye nenkola ki naenda okuwulira nga bamutuuse bali ku fayiro nze ngule nagiwulira omulundi gumu nagiwulira ku fayiro nagiwulira ku fayiro omwaka oguddako nenkola ki omwaka oguddako nengenda naye lwensooka mu Ntanda mwangobayo bugo naye nali naddamu ebibuuzo ne mutandika n'okunvumira mu studio era baafundikira bangobyemu mu Ntanda bani abakuba mu Ntanda kiriwo nasozi olaba buli kibuuzo kye yabuuzanga nga njanukula yambuuza emirundi 3 omanyi kubuuza omutendera ogusoma buli kibuuzo kye yabuuzanga kiyambuuza ne kiyabuuza nanvuma toddamu kwanukula bitali bibyo nembivaako nenzirayo ogwokubiri nenyanukula ebibuuzo byonna n'ebyabalala buli ekyalema nenzirayo ogwokusatu nembyanukula akati ogwokuna tewaguli akati ne banzisaako ate Namirimo nongereza we baatugambye alabika ali mu ngule mukwano gwenda babaze eri babakuba bampita neeno ne bampita bakuba amakulu nengenda mu Simba nembaga bannange bampisa Simba nekkiriza nenkomawe nakomawo bangoba bugo Simba yakkiriza nojja bo bankyusa olunaku ne bangoba naye nga wali obagambye ensonga oba walina ensonga nalingi nabagamba Haji Abu namugambirawo obudde obwe yali ssente mugambirawo nemuga ensonga eri bweti nebweti naye Peterson Sengi nemugamba nebambuulira bulungi mbuulira ndibanga kale genda naye si kirungi kubigatta kati bwe watuuka eno bo ne bagamba bangoba bugobi genda toddanga nga tozanye yes yanga nti naalina erinnya lyo talidda Kirwana Sozi kyokka ate ng'olumu akuba essimu nakwebuuza kino kyekiwa era nze neewunyiza nnyo nali natya lwaki abasajja b'Entanda bwe babakuba amakuuli agenkanidda ne bangoba mu mbeera ekolaki efaanana ate ogwo omwaka gwe bakugobera gwe wawanguliramu ate engule eri kuba nze nali manyi bukakafu nti bamukola ki bamumanyi naye mu byonna twagala tusigale nga tuli basajja n'abakyala mwami Bwaletto owakawangulu sente zo kyaziri ezaffe ezabutaabutana n'ekyokukola twali tukimanyi kati omuntu ali emakerera awo omalirira $16,000 nalabanga sente mpitire nazikolamu bye nazikolamu enkola ka paakingi wali ngulako piki n'ebirala paakingi nakasasulanga $7,000 buli mwezi n'ettaka nekanfuukira ekizibu bakabbamu Kigege kiki bwe nagula 2 ne babubba paakingi ne babbamu piki zabazze okupaakinga emu baagibbanga nnyiniyo yakagigula olunaku olwokusatu lwe baagibbirako byonna nalina okusasula okuggyako emmotoka yo nagamba kuba yagipaakinga wabweru wa paakingi yagiyingiza engeri gye waliwo stage wali ku munaku bayagala gyakwata ennamba kumaki nga bugambiire kuba tewagipaakinga mu paakingi wadde ssente yali yazituwadde
n'agiraagira. Nina looya mukwano gwange bamuyita Tibyasa Ambrose ali wali ku Equatoria Mall. Akasana wano. Nenziruka tuze tuteeke wa Tuteeke wano.